G77 plus China nalwo ne lutandika. Omukulembeze gwanga Yoweri Kaguta Museveni era kati nga ye mukulembeze ow'enkiiko ezo bbiri yavuddeyo naawe okwogera kwe eri abazze ba delegates ab'enjawulo mwabadde abakulembeze b'amawanga ate n'abakungu ab'enjawulo. Erimu ku nsonga z'ayogedde yagambye nti amawanga gatuwola ensimbi gandibadde meegendereza nnyo ne galekera okutuwa ensimbi nga gagenda nnyo n'okuteekawo obukwakkulizo obw'enjawulo. Obukwakkulizo obwo nga bungi ku bwo ate butwongera kutuza mabega otuwa ssente ng'ogamba za kutukulakulanya naye ate obukwakkulizo bw'oleese ne bubeera nga butuzza mabega buli kaseera. Yagambye ekyo mu kikomye bwe mwamu n'atuwa ssente mutuweezo ezigenda okutuyamba okulaba nti tuva we tuli okwongera okulinnya eddala teyakomyeko. Naye abamu ku bannaamu n'abategeeza nti weewaawo tuli wano ne twagala okutegeeza amawanga gali ageetegannaggwa dda nti tuli independent countries twetwala na bwe kityo balekeraawo okujjanga ewaffe okutusibako endowooza zaabwe okuli n'emize gyabwe emibi ewaffe ng'ewaabwe emirungi. Nabwe kityo babeere beegendeza nnyo bakimanye nti tuli mawanga ageetongodde agalina okwetwala mu nsonga ez'enjawulo. Era omukulembeze w'eggwanga n'asaba amawanga okusigala ng'agakwatira wamu okusobola okufuna ate eddoboozi eryawamu era bagambye nti amawanga gannaamu gandibadde gafuna ate ekifo eri ekiri permanent mu UN Security Council oba oliawo kiyinza okubayamba okwongera okusalangawo ku nsonga ez'enjawulo wadde betwala okuba nti bali non-aligned movement countries. Embeera bwetyo bwe yabadde nga NAM akomekerezebwa ate nga ne G77 plus China naye agenda mu maaso. Tugenda okuyingira mu weekendi ng'ebiwoobe biri ku palamenti y'eggwanga ate n'eggwanga lyonna okutwalira wamu